Wabula njagala obbalabula ekintu eki nze Isma omanyi maaso gange gegalaba bwerijje ku Zari egeni owulire okuva kati obudde buno ofuuse lawyer wa Zari ndabula omuntu yenna wonna erijja ku brand Zari njagala okusaba nkoze bingi mu butamanya n'obutakutuukirira n'ekyenyinda okugamba kintu eki ku famire yo n'omwagalwawo ichulinze wendi kulwa Zari kubanga kyemutamanyi Shakibu mwana wa senga wange awunya ne bwota sewage wa Kampala oli awunya abantu abawala be Kampala njagala bagamba muvire ddala ku perfume za layisi ojja nongwa mu kifuba nga nzenze nyini kusinga owunya naye Zari awunya ne bwota sewage kotid namwe muli kiri batuukako manyi kye muyitamu mbadde seetegeera emunyenye ya Kampala etamanyi coffee oba vanilla Uganda's best export okuva leero bye nali nkoze byonna ngenda bisasulira nkusuubiza ekintu eki ng'okyalina lutaayo oyo ebirala bindekere bandekera abalala olaba sipiika abandekera Museveni abandekera bandekere mukwano gwekola gwa kunyirira kuwunya kujoga ebirala bindekere banaye awunya mama genda mu hoteli toyogera n'omulala mufeewo abamawulire mwina deodorant zammwe zinyiza Zari. I'm very fabulous. Kituufu nga bw'otulabye press conference abantu bange bayingiddewo kwegamba buli tables ziri sold out. Yeah, we sold out on tables. Bino ebyokujja nze nja gisasulira wali no ogenda gula bino bakirasha. What is so special about this edition here? Because I think because my friends are here. When I on Netflix, I actually got a new family, so we're very tight. Kati wewangambe mnae nabagamba nina patent. What? Tuja never fine. Let's go. So I think that's really special for me. Yeah. When you get about the bloggers and the media at large, the close next president of bloggers in Uganda, certified and verified. What is your take upon Bantu Isma and people that talk about you, good or bad, and is right here about you? Nze nga bwe njogedde earlier, I think there's sina buzibu ne Mwami Isma. Era ndoza Mwami Isma kimanyi myaka gyonna gy'abadde ankalakata. Siyingirangako ku page ye ne mugamba ya akagambo. Sikikolangako. Because I mean at the end of the day people are also trying to leave. But bloggers nabo balina okuleeta traffic page yaabwe buli omu fena to surviving in one way or another. So personally sina buzibu na media until maybe it touches my kids awo lusimvayo. Nze nga bondaba nze nti banjogeddeko ne Sebaka manjagala mbiddemu enkya mweyongereko n'okwogera mwongere nnyo. What do you like about this old man? Isma talina buzibu. Isma abeereyo nanjagingireyo naye nga tantuukangako akutuuseko awulidde ali najajinga nga omukazi oyo kino na kino naye nze no. Obutuufu buli nti tusobola okwogera ku bintu bingi nga babloga nga Zari wagambye for traffic for this nze nga omuntu personally nali simanyi nti nsobola ofunayo one day ne meeting akwani ku Zari era nga tumwogerako eyo nnyo kuba tumanyi tetuli mukola ki ne wajja Sweden eyo mu Europe tetugenda muki mupate tusigala mu bukolido bwaffeeyo nga tukola ki but I want to call up Ugandans tuyina ekintu ekiri amazing nga tetukimanyi omuntu otuteeka ku Netflix nze na DSTV mwe mwina Go TV naye ndaba ebintu bya Zari bino ebintu by'amaanyi n'abantu baleese wano those are very big people era mpita abantu mwenna nti mujje mu pate enkya wabula njagala obbalabula ekintu eki nze Isma omanyi maaso gange gegalaba bwerijje ku Zari egeni owulire okuva kati obudde buno ofuuse lawyer wa Zari ndabula omuntu yenna wonna erijja ku brand Zari njagala okusaba nkoze bingi mu butamanya n'obutakutuukirira n'ekyenyinda okugamba kintu eki ku famire yo n'omwagalwawo ichulinze wendi kulwa Zari kubanga kyemutamanyi Shakibu mwana wa senga wange Mwami Lutaya amina Mwami Lutaya ina white beard chap musubire mu chaya ali atya
bade babuza Diamond yanajja nedda bannange temudda mubuze bintu ebyo mwana kunyola mu makaga ku timu Zari kubuuza bintu ebyo mu Diamond tuli ku mwami Lutaaya yes awunya ne bwota sewage wa Kampala oli awunya abantu abawala be Kampala njagala bagamba muvire ddala ku perfume za layisi ojja nongwa mu kifuba nga nzeze nyini kusinga owunya naye Zari awunya ne bwota sewage kotidde namwe muli kiri batuukako manyi kye muyitamu mbadde seetegeera era nga nsaba ekintu eki mujje mu White Party abe Bulaaya mmanyi mubeere ku layini kuba kino kyo olina okiraba bw'oba oli abroad naddala mu sino emunyenye ya Kampala etamanyi coffee oba vanilla Uganda's best export okuva leero bye nali nkoze byonna ngenda bisasulira yes ngenda bisasulira bipeddeko Zari obasonye ku mutima nabasonyiwa dda sibankona buzibu Zari nze ndi wano okwebaza omukulu oyo w'emyaka 67 abadde ajja nedda tofaayo abadde ajja kufa naye k'omugudde mu kifuba wallahi yazze buto nedda tofaayo tajja ate kimalawo ate tunaagwa tutya enkya ogere nga abali ne superstar wensi si kumogera bintu bingi kuba alina okugenda meetinga abantu abalala ffe tumiitinga mwe mumiitinga abantu ba bulijjo alina abagenyi bokoldinga tetuyinza muholdinga for long. I'm very humbled nkusuubiza ekintu eki ng'okyalina Lutaaya oyo ebirala bindekere bandekere abalala olaba sipiika abandekera Museveni abandekera bandekere mukwano gwekola gwa kunyirira kuwunya kujooga ebirala bindekere bimulekedde kave wano bimulekedde banaye awunya mama genda mu hoteli toyogera n'omulala muveewo abamawulire mwina deodorant zammwe zinyiza Zari muveewo yes